people of Uganda do hereby append our names, address, and signatures to this constitution and constitute ourselves into founding members of the Forum for Democratic Change, a political party to do all such things as will further the aims and objectives of the constitution, which we now adopt for the Forum for Democratic Change. Nebatandika chapter 1 ebirimu, the name of the party shall be Forum for Democratic Party. Legal personality, headquarters, then bagenda ku chapter 2, flag, emblem, symbol, motto. Kati these are requirements, baga motandika ekibina gundi yo yetya. Motto ya FDC bagita one Uganda, one people. Chapter 3 kuliko goal, aims and objectives, n'ebirala bingi. Byonna ekikuko ebyokulonda kalina okubyetegereza nga tebicontradictinga n'amateeka gali. Mwe temusobola kwetumiikiriza nti mu constitution yammwe omuntu anaabasobya ajja kgenda nga kalabba. Temusobola n'obuyina obuyinza otatusobola kuteeka mu ssemateeka ate eya gundi ey'ekibiina. Ampuliriza tuli mu state of the nation, bino bitegeere butegeezi kubanga biriko ebiwandiiko. Oyinza okugamba nti omusajja naye okusinziira ku mbaka waffe ffe yatugambye tewali constitution. Kati nze nkugamba ebiriko ebiwandiiko, ebiri written, ebiri official, ebiri approved. Nkikuddiremu. Kati nze njogera si feelings za muntu yenna, si ntegera ya muntu yenna. Manyi olwo luli lwe nali ngamba oba omulembe guno gundi gwe yayogerako ono omugenzi kaakano nga tebaagala ssente ulya nga tebatya Mungu. Ulira ono Kyanjo wagenda kujjawo abantu benkugambye nga tebaagala bwami, nga tebaagala obwami, ebitiibwa nga tebaagala bitiibwa, ssente nga tebatya Mungu. Onoogenda obagambako nti obakiise nga tebakyawulira, nti obawe ssente nga tebakyayagala, nti obawe obwami nga tebakyegomba. Obwali bunnabbi simanyi oba tubutuuseeko oba tunatera okubutuukako, nti ebigenda mu maaso bigenda creating society generation nga teyagala ssente, nga tetya mundu, nga tegambwako, ng'erowooza tesobya. Mujajjiwulira. Abamu ku bo weetuli. Naye nagamba naye yaliwo. Oyagala kumpa ssente mmeka? Era oyagala kuzimpa nfuuke ki? Ekyo kisirabangako. Oyagala kumpa bwami, ompe bwa minisita mbeere minisita waaki? Wa defense, wa foreign affairs, wa finance. Mukama Katonda akuumuze emirembe. Kiki ky'oyagala? Njagala kulongoosa, naye tetuyinza kulongoosa na Museveni. Naali kakomezza wali kuba kati kiri si kye mbadde njagala. Mbadde njagala nti tujja funa abantu nga tebaagala bwami, nga tebagambwako, nga bagamba tebasobya, mujja bawulira nga tebatya mundu, onoogenda okubatiisatiisa nga olabu nga tebajja buzi.
yali Kyagulanyi yasinzidde mu kufa baade baziikaani n'agamba basebe ne bannyabo nze siri mu byabufuzi kunoonya buwagizi. I have been support mbadde n'abampaana waana oli wakabi for the last so many years ng'omuyimbi kati ayagala abantu abakkiririza mu mazima gakkiririzaamu bokka. He has been supported for so long. Now ayagala abantu abasupporting a cause. Uliriza oba kati nkuwe gazeti oba nkuwa obuvunaanyizibwa obwaweebwa olukiiko lwa Medard Sseggona kubanga byonna ebiwandiiko mbiina wano balina ssemateeka bw'eba weeri biki byeyogera naddala ku bintu ebikulu nkikuddiramu we tukomye nga preambo naffe tugimaze ebyo byonna bimala okubaawo bamaze n'okuwangula akalu bamaze okustabilizinga balonda olukiiko olugenda okukola kye bayita kyenkana nga ssemateeka empya naye nga bagiramu oli bakole ennongoosereza. Ennongoosereza ezo mwe mwalina okureducinga amaanyi ga musajja gwe bayita Robert kale president yenna powers of the leader of the National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nezibe mu amended constitution constitution amending kirala nnyo n'oku enacting ennongoosereza lyeteeka eribaddewo ne muteekamuko obuwaayiro obulalalala nga temuli jemu ngeri erya Computer Misuse Act lyaliwo ngeri amafuta lyaliwo era actually njabbawa gazeti bino njabbiwa gazeti bagakendeza gatya gaali gatya ba deputy president balina buvunaanyizibwa ki n'ebintu ebirala.